Bannayuganda yalanga ekyagenda maaso n'okubeera ng'ebayonka obutaaba ebatunuzanga ababikire ebafumitanga maggwa. Linda owulira omudidi gw'ensimbi abanene mu ggwanga gwe bajja mu by'obugagga by'eggwanga lino ne bagenda maaso n'okukkuta embuto zaabwe awamu n'okuvuga amamotoka agatemyanga abantu. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Mawulire si malungi eri Pastor Kayanja. Ebigambo byazze bubi mu ngeri y'emu. Baabano abagenze maaso n'okuba nga bateeka Bobi Wine mu nsonga z'Omwakabaka era nga bagamba nti yagenda maaso n'okubeera nga avumaganya Ssaabasajja Kabaka. Kino tekibe kiiso kya mbuzi. Mu ngeri y'emu njagala tugende maaso n'okubeera nga tutunuulira omubaka amanyiddwa nga Nambooze Bakireke avuddeyo butereevu nnyo abantu ne bamutabukira ab'emukono ku nsonga za Mathias Mpuuga. Ogenda kubeera nga byonna obitegeera. Embeera y'omubaka Sseggirinya Muhammad nayo njirina bulungi nnyo, deka tusobole okuba nga tugirabako n'okubeera nga tugyogerako. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ne tugenda kubeera nga tumwogerako. Ampuliriza Efries ekyuma ekyo ekiri ku musolo nagwo tugenda kubeera nga tukyogerako tusobole okubeerako bye twongera maaso n'okubeera nga tutegeera. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Nate omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeera nga ntandikirawo ewatali kubeera nga mbalwisa. Nkusaba eyakatwe gattako wa video yaffe like mukwano gwange. Buli wa video yaffe like kijiyamba okudduka ku misinde gya yiriyiri n'okutuuka kwoyo gwe yeetaaga okutuukako. Eyakatwe gattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Ntandise bwe nti njagala kutegeezaako nti waliwo church eya St. Charles Lwanga Entinda. Church eno gyo emabegakaawo yabaddemu n'okubatiza. Wabula waliwo ekikolwa ekitaabadde kirungi nga bagamba nti oba oliawo kino ekikolwa si kyakulabirako kirungi nti abantu ne mwe mubeera nga muli bagagga ne mubeera nga mulina ssente waliwo oba oliawo we muyina okukoma ku bintu ebimu. Mpuliriza, bino byonna byavudde ku katambi oba ku mwana eyazze ng'avuga ekimotoka agenda we babatiriza naye nga ye alaga ayingidde n'ekimotoka kye ekintu ekitalabise bulungi maaso g'abantu ababaddewo oba oliawo n'abantu bonna okwetooloola eggwanga. Njagala tulabe ekikolwa kino bwe tuvaawo era nja kukusaba endowoozayo butya gwe bw'olowooza abasumba bano oba ababuulizi bano balinga abacrossinga line ebintu ababireese mu ngeri y'okweraga. Njagala tulaba akatambi kano. Okay, ako ke katambi. So simanyi gwe kikyokwogerako wabula osobola okgenda mu comment section n'ogenda maaso n'okubeera nga ontegeeza gwe kikyokyogerako kikusanyudde oba nawe tokyetaaze. Information endala gye njagala okubeera nga mbawa abangoberera abaganda baffe ba foot soldier mwenna amagye g'oku ttaka aga NUP njagala bategeezaako nti waliwo pulaani egenda maaso. Pulaani eno bagimbuuliddeko lunaku lwaggulo ne bagamba waliwo pulaani etambula egenda maaso era nga bagenda maaso n'okubeera nga bapiikinga oba baagala kubeera nga batandika opiikinga buli foot soldier ayambadde red barret ku mutwe era nga bagenda balondoolanga babanonenga oluusi waka. So mubeere beegendereza ne n'abantu bemusemberera abantu bemulaba nga temubeekengedde oba oliawo enteekateeka eno egenda kubeera ng'etandika era nga yatandise. Kale nno bafoot soldier baffe mwenna musobola okubeera nga mwegendereza embeera eno obutabatuukako. Mu ngeri yemu mbadde njagala kubanga mbawa ku mawulire ga muganda waffe Masaaba. Njagala kutegeezaako gwampuliriza ku nsonga za Masaaba. High Court yamaze dde okubeera ng'efikisinga era netuwa olunaku lwa ku Mande wiiki ejja leero olunaku lwa 6
era nga bagenda kubeera nga Masaba bamuleeta asobole okubeera nga oboolyawo mu kkooti agenda maaso n'okubeera nga awera ennemba n'emisango gye tutannaba kumanya bamutaddeko musango ki yakola ki tetumanyi kubanga Masaba tumumanyi nti activist musajja abadde atambuza message ya nkyukakyuka ogutali musango era tewali musango gubagenda muvunaana wano naye of course mu Uganda bakuteekako kyonna so basetinze olunaku lugenda kubeera lwa Monday wiiki ejja basobole okubeera nga bawulira omusango gwe okubeera nga tetumanyi gyabadde ekyo kisobodde okubeera nga kitegeerekeka era kati tumanyi Masaba gyali tulinda kigenda kuva mu kkooti olunaku olwa Monday kikye bagenda ogamba tujja kubeera nga tubibatuusaako mu ngeri emu Munnayuganda ampuliriza njagala kubeera nga nkutwalako munda mu ddwaliro e Kenya eri muganda waffe Muhammad Segirinya ffenna tumumanyi mubaka wa Kawempe era nga ava mu kibiina kya National Unity Platform omukulu ono gye buvuddeko president bwe yali ava mu ggwanga erya Bungereza e London yayita Kenya n'agenda n'amulabako era n'atutegeeza n'agamba nti okusinziira nga bwe yabadde agenze improvinga agenze ayongera okubeera better so olunaku olwajjo waliwo ebifaananyi ebyafulumye mu ddwaliro era ng'ali ne Sauda Madada nga bwe mulabaawo okusinziira ku bivaayo Muhammad Segirinya akaseera kano oba obudde buno amazima gali nti embeera egenda etereera e Nairobi gyali era nga yeetaaga ssaala zammwe ge mazima yeetaaga ssaala okusobola okubeera nga atereera as we all know nti Segirinya yaweebwa butwa amazima gali nti newankubadde agenda atereera naye yo pain ekyaliwo obulumi bukyaliwo yeetaaga essaala zammwe kubanga Segirinya teyali mubi ge mazima tuve ku biki tuve ku ki wabula Segirinya yali muntu mulungi Segirinya yayamba Segirinya yayagala abantu gano mazima Segirinya yakolera abantu mu kiseera ekitono eddala ennyo kiyabeera mu parliament ekitono kubanga Segirinya tiyaweza na myezi 6 mu parliament Segirinya tiyaweza myezi 6 mu parliament gyali netatuulangayo olwagira bamutwala mu kkomera kuva mu kkomera tandika were ennemba nandwadde kale nno tumusabira era nga tugamba quick recovery Muhammad Segirinya osobole okuddoweereze ensi yo mu ngeri emu njagala kubeera nga ne kano nkayisaawo ono bamuyita basajja mivule Abreminga Robert Kyagulanyi Sentamu n'abaana abagenda maaso n'okuba nga bavuma obanga balumbagana obwakabaka bwa Buganda simanyi lwaki kino ekintu kikalubye nnyo eky'obwakabaka era nga twebuuza nti interest ki abali emmengo gye mulina okubeera nga temusobola kulaga bantu kabaka nedda kabaka w'abantu kabaka takulembera oba talambika kwegamba mayumba nedda kabaka w'abantu emirundi bannayuganda mubanenye katono nga mugamba nti no batakinga obwakabaka oba batakinga katikkiro mubanenye katono kubanga basuubira Ssaabasajja Kabaka ku 31 okuggulawo omwaka n'okuggalawo omukadde teyalabika ate ng'ennaku z'omwezi 3 yaliwo 31 n'atajja amazaalibwa ge empologoma teyabaddewo ddala amazaalibwa ge gakuzibwa gatya nga taliiwo ekyo nakyo tukitubeerawo nga abantu balekeramu ekyokulowooza muleme kubuzaabuza abantu tuuka ku eryosa njagala tulabe ate guno omulambo ogutambula omanyi bano abantu sibaleeta kubanga bategeera nnyo oba bagezi mbaleeta okubalaga nti mwami Museveni bino wano watuusizza eggwanga omuntu gw'olowooza nti nayina amagezi ategeera asobola okufuuka ekiwottonono era asobola okufuuka ekitagasa mu kaseera mpaawo kaaga katufune akatambi kano nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo waliwo abavubuka wano mu Buganda abavuddeyo okutandika okubanja kabaka nga bagamba nti kabaka yafudde Katikkiro Peter Mayiga aganye okubika aganye okubawo omulambo gwabwe
abavubuka abo ali emabega waabwe ye Kyagulanyi nabagamba nti Kyagulanyi muyeekera ayagala kujjako gavumenti ya President Museveni ng'akozesa okuyiwa omusaayi. Kakati Kyagulanyi bwe yategedde nti bazadde n'ab'eŋŋanda z'abavubuka bali abaasibibwa abakyaganya okuteebwa batandise okwogera ne Balamu minisita waffe Barugaharo w'abavubuka batandise okwagala okuteesa ne gavumenti n'akimanya nti essaawa yonna abavubuka abo bagenda kubata ajja kubeera nga takyalina bantu bafunirako ssente okuva mu bazungu. Kakati atandise okukunga abavubuka ng'ababuulira ebigambo eby'ekisiru nti mubanje omulambo gwa Ssaabasajja Kabaka nti yafudde. Katikkiro Peter Mayiga avuddeyo n'ategeeza ensi nti Kabaka yagenda kumujjanjaba. Abamujjanjaba ebweru ne bagamba nti ogira obeera wano tukwetegereze nga bwe tukujjanjaba nga bwe tukwetegereza buli wiiki nga tekisoboka kudda e Uganda n'alinya ennyonyi n'addayo n'akomawo Uganda n'alinya ennyonyi n'addayo kubanga Obwakabaka tebulina nnyonyi yaabwo nga kibeera expensive nnyo ne bamukuumirayo eyo ebweru gyali. Kakati Kyagulanyi atandise okukunga abavubuka ng'ayagala ebitongole by'okwerinda bibakwate. Bwe bibakwata yabagambye babirwanyise. Bwe babirwanyisa nga babikuba amayinja babikuba amacupa n'ebbomu enkolerere ebitongole by'eddembe bijja kukozesa amaanyi mangi omuli n'okubakuba amasasi abanaafa. Kyagulanyi akuba ebifaananyi abiweereza abazungu abalage nti mulabe Mwami Museveni bwatta abantu ye bamwongere ssente. Mwalabye embaga muganda wa Kyagulanyi gye yakoze mwagirabye bagamba nti Uganda ekulukuta musaayi mu nsi ekulukuta omusaayi mukoleramu mutya embaga. Bagamba nti Mwami Museveni sente zonna azibbye azimazeemu mu ggwanga ye ne baganda be ne bakodomi be. Embaga ze bakola eza buli mwezi eza buli mwaka sente bazijjawa mu nsi erimu sente nga zonna Mwami Museveni azibbye azimazeemu. Temugenda mu bintu bya Kyagulanyi. Abavubuka mbagamba temuyingira mu bintu bya Kyagulanyi. Kyagulanyi agenti wa setaani akola sente ng'ayita mu musaayi gwammwe oguyiika akwate vidiyo akole firimu ze abazungu bamuwe sente ng'alaga Museveni bwatta abantu. Tugenda kubakwata tugenda kubakuba tutegesa abakubi b'emiggo 8 tetugenda kubasiba amakomera gajja kujjula. Tugenda bakuba bukubi emiggo tetugenda kubasiba. Temugeza ne muyingira mu bintu bya Kyagulanyi ebyokukola sente nga akozesa omusaayi gwammwe oguyise ye n'agaggawala. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo oyo basajja mivule eyo yendowooza eyo yentegeera ey'abasajja ng'abo. Kambabulire basajja mivule waliwo mukwano gwange akedde okunkubira essimu enkya y'olunaku olwaleero n'antegeeza John nagambye ku story ya Diini Lubowa Saava ne bagamba nti Diini musajja mugezi. Diini musajja mugezi ne kati bakozesa amagezi ge kwegamba akozesa amagezi g'amangi okugakozesa eby'ekisiru. Ankubidde naŋŋamba nedda toddamu kuyita bantu batategeera obayita abagezi. Kituufu bano abantu bagezi. Kankubulire basajja mivule musajja mugezi. Diini Lubowa Saava musajja mugezi. Abantu nga ba Frank Gashumba bagezi. Abantu nga ba Simon Muyanga Lutaya bagezi. Naye kwegamba ekikufuula omuntu atategeera sinti toyina magezi nekwe kubeera ng'oli asobola okujja n'akozesa obugezi bwo akwogeza eby'ekisiru. Kakati basajja mivule mugezi nga bw'olaba nti Mwami Museveni tetujja kukibuusabuusa mugezi kubanga ebbanga lyatufugidde. Singa tabadde mugezi yandibadde tatufuga. Naye mugezi mu ebyo byokka ebimukuumira mu buyinza ebiyamba ensi nga bw'onoogamba nti nno okuteekawo emirimu kola biki gye twandiyise service delivery talinawo ali zero. Actually alina mu negative 0 mu service delivery. Okitegeera ali mu negative 0. So njagala kubeera nga nkwongerayo mu katambi kagenda okubeera nga nkwa wanaakalala. Mpuliriza ffenna tukimanyi nti neggwanga Uganda lijjudde ebyobugagga. Mu byobugagga Uganda byerina eyina amafuta tugase ebbali, eyina amazzi nago gateeke ebbali, eyina zaabu musse ebbali, eyina gold n'ebirala bingi macule byonna tubirina. Naye tukaaba obwavu n'okutuuka olunaku olwaleero tuli mu third world country, tuli mu nsi
eri ku mutendera ogwokusatu. Ampuliriza, ezo zensi eziri obubi nga buli sekendi buli ddakiika zeetaaga kubeera nga zifunayo obuyambi. Kubanga ne wetuwogerera olunaku olwaleero gavumenti y'eggwanga Uganda yakuttedde ekkubo n'eyolekera mu ggwanga erya Saudi Arabia era ne yeewola omudidi gw'ensimbi oguwerera ddala obukadde 295 obwa dola, 295 obwa dola. Kino kiddiridde okubeera ng'ebitongole n'amawanga gabadde gatuwola tegakyatuwa ssente. Amawanga gabadde gatuwola mulimu America, Bungereza, amawanga nga France n'amalala mangi tegakyatuwola. Ebitongole nga World Bank, IMF zakoma dottuwa ssente. Dwaki tetusasula? Ekyokubiri, ssente ze batuwa zigende zikola emirimu era tezikola ebyo bye ziteekeddwa kukola. Tudda mu byaggulamu mmundu, kugula tiyagaasi, kulaga lyanyi nga tuli abaakabi tusobola okulemera mu buyinza, ebyo bye tukola. Naye bagenze mu Saudi Arabia ne bagenda mu gye bayita Saudi Islamic Development Bank. Saudi Islamic Development Bank bwe batyo ne babawola obukadde 295 obwa dola era nga bazisindise ku nsonga okukola enguudo, okuddaabiriza ebintu ebyenjawulo n'ebiringa ebyo. Nalabyeko ne Kaluma ndowooza byonna biri awo bwe bityo. Naye ssente ze batuwa tezirina kye zikola, tezirina na makulu. Uganda yandibadde yeewola, Uganda yandibadde teyeewola. Uganda eri ku seeriwola so se seeriyeewola. Njagala owulirize gwa wakana nti Uganda si yeyina okuwola. Gana mawanga nga Dubai, Saudi twabawolawola dda ssente myaka gy'ensanvu. Naye njagala ne kano nako tukategeere, njagala tukamanye, wabula bwe tukavaamu nina ate akatuuso ke njagala okuwa. Wali incentives panga eri bw'olwala eddwaliro ogenda nga waliyo eddagala nga tugenda kusasula. Oba okitegeera amasomero agamu ga bwereere agasinga naddala primary. Kati tobeera na kizibu kya fees. Naye kati wano okuva ku ssomero erisinga okubeera erya wansi okutuuka ku ly'ebbeeyi yonna please allow my child nga bwe neetetenkanya kababeere ne bana abasuubuzi oba kababeere elite class abasomera muno. Teri atagamba maaba omwana kampeeka ekitundu endala nja zireeta naye nga ate ziri gavumenti endala baba bamusasulira. Gavumenti ezifa ku bantu. Kati kyenjagala okuwunzika nakyo nti gavumenti eno etulyaza amaanyiza nnyo. Bw'obeera oyogera engeri gye bamanagingamu ebintu gavumenti eno si njavu. Ssente zeeyingiza nyingi nnyo naye ezimu teziteeka mu bintu bigenda bitwala ssente mu ggwanika. Kakati gavumenti njavu erina n'abantu abaavu naye abagikulembera bagagga. Kiki kyentegeeza? Ankweye ekyokulabirako kimu kyokka. Zaabu. First of all, deposits ze tulina mu Uganda bazikebera. Zaabu yekka gold ali worth $1 trillion 13. Ka $1 trillion 13 si kye kintu ky'osaagirako kubanga GDP ya Africa yonna eri 1.5 trillion. Naye ffe tulina trillion 10 tukubisaamu GDP ya Africa oba emirundi 8 oba emeka. Are you getting it? Yes. Kati ekitegeeza ssente ezo juzi twabuuza Honorable Nankabirwa mu Parliament. Yatumugamba tubuulire minisita w'ebyobugagga bikosike. Yo kimanyi gold yasinga okuyingiza ssente mu ggwanga kye bayita forex earnings. Naye ate tezireflecting nga wali ku tax revenue ku ssente eziyingira mu ggwanika. Wagendayo busammambiro ziragawa. Anti kati kyenjagala okujja batugamba mulimu company musanve ezidealinga mu gold mu Uganda. Ziryawo bamulifayiningira awo Ntebe. Toyinza na kutuukayo. Naye bakolako levy ya $2 buli kilo ya gold, which is also very little money. Kilo ngeri mukaga plus mitwalo ja dola. Yes, kilo eri mitwalo mukaga. Mitwalo mukaga ja dola bajjako meka. Levy, they don't even call it levy sente meka. Levy $2 ku dola emitwalo mukaga. Ziri company musanvu naye 5
zaagaana okusasula omusolo n'ebyo ebibiri zaagaana ettaano zaagaana bbiri ate ezisinga obutono ze zisasulayo oba muntegeera ebintu bino njagala mbitegeere sente gold zayingiza wano zikubisaamu emwanyi ze ziyingiza emirundi ena 4 times naye ziri kampani eyo bizinesi ya kampani 7 kyovola bye wali gold bajja bagobawo eyo mubende babafuumulawo ne bateekawo omuntu omu kakati naye emwanyi zemploying abantu miliyoni 12 n'ekitundu zeziddirira ate ng'olaba abantu basanyufu kubanga kati akamwanyi katuuse ku 3.5 abantu basagambiza eyo just kati kirowoozeemu ng'etuuse nga ku mitwalo 3 nga Kenya bwe kiri awo abantu obwavu bwali badde obusangawo omubakakkiriza kumuliza abantu obaleeta obusungu abalaba ebyo naye wamu n'obusungu obumu beetaaga babutegeere si kirungi okubeera awo ne bagamba oli bulungi naye ng'oli bubi ne bino bye babagamba musimayiringe tulina abagenyi muteekeko akamwenyumwenyu nga naye embeera temwalidde omusajja omu mugezigezi yagamba nti bw'olaba ng'eggwanga nga eyo ye Uganda gold tumuyina bakugambye twakulanga batugamba nti emmwanyi ye cash crop ya Uganda yavaako dda kati ekwata kyakubiri gold yakwata ekisooka bagambye companies 7 ze zivunaanyizibwa ku gold w'eggwanga Uganda kyokka kwezo 7 company 5 tezisasula musolo kyokka endala 2 ate nga ze zisingako obutono zisasula omusolo gwa $2.5 $2.5 kakati njagala olaba enjawulo wakati wa $2.5 ne kwegamba ne sente ze bagulamu gold bagambye wa bbeeyi kitenkanika naye wulira obusente kino kituleete nti mwami Museveni yazzeeyo mu ggwanga ery'Abawarabu ogenda omuwola naye njagala tujjukire mu 1907 General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alwanyisa Idi Amin Dada bwe yali alwanyisa Idi Amin Dada yagenda mu bazungu n'alyoka apoloota n'akuba ekikopo n'ategeeza abazungu nti yeetaaga obuyambi ekizibu kya Africa Uganda ye Idi Amin Dada era n'abategeeza nti Idi Amin ayagala kuleeta busiraamu nti eggwanga alifuula ery'abasiraamu abazungu tebaakola nsobi ne bagamba akiyinzika kitya era bwe batyo ne basituka ogenda omaliriza nga Amin bamugye mu buyinza oyinza okuŋŋamba nti okuvaako kwa Amin mu buyinza kwava wane wa Nyerere nedda ssebo abazungu baali involved mu nsonga eno kakati mwami Museveni bw'amala okuggyako Idi Amin Dada n'agenda ate mu Bawarabu n'abagamba mumanyi olwo agenze kwewola tuddayo wali we yeewoze agenze kwewola n'abagamba naye mumanyi bano abasajja abazungu mubalaba abasajja bano nze njagala nkolagane nammwe olwo jjukira duli yalwanyisa Amini ng'agamba abazungu Amini ayagala kuleeta busiraamu bube nga bwe butwala Uganda ffenna tube basiraamu kakati amala okufuna kyayagala abazungu bamuyambako ate abeefuulira ajja akyuka ajja agamba Abawarabu ng'abazungu bw'atakyayagala basembere era ayagala kukolagana nabo olwo beekyusizza n'amannya bafunye ag'Abashabani bafunye ag'Abasale bafunye ye yaani ye mwami Museveni erinnya lye yaani terinva mu mutwe bannaaye ayina erinnya ly'Ekiyisiraamu olwo bagenze era ne bafuna obuyambi ne babawa okitegedde bulungi kati bwe bunnanfuusi bwe buli bwenkwe bwe bulyake mwami Museveni bwali olwaleero azzeeyo mu Bawarabu yakamala okuvuma abazungu kakati batandise omuteekako natti basibye buli ewalina okuyita azzeeyo bakati yabalimbye eki actually yatutteyo yagenze nga bagamba nti oba oli awo ebisiyaga okugaana ebisiyaga mu ggwanga Uganda kyekyamuviiriddeko bino ye mwami Museveni beba abantu be bayita ba opportunists okitegedde nga bo baliwo kutunuulira oba oli awo bo bibayisaawo so njagala kubeera nga eyo ensonga nayo ngiwummuza ebbali bwe mba nga ngiwummuza ebbali
nja kwagala mukwano gwange onzikirize nsobole okubeera nga nkwongerayo mu story eno nayo njagala tugiwulirize tugiwe ku matu. Wulira, abantu bangi bagezi mu nsi tukkiriza nti General Yoweri Kaguta Museveni mazima assa abantu kuviira ddala nga ajja mu buyinza, ago mazima kubanga biri ku rekodi, n'ekirala ng'ali mu buyinza era bingi ebiganye. Niye ate akozesezza abasajja be tuyita abagezi oba be twali tuyita abagezi kuba bano bonna be twogerako twabawaanako, gano mazima, nze oba gwe twabawaanako, era abamu ku bano baaliko nga kwegamba be ba role model baffe. Okitegedde? So okutuuka olunaku olwaleero tubalaba ng'ekitagasa. Njagala owulire ebigambo by'ono omusajja, njagala obiwulirize. Pulezidenti abakuliraanya abasinga mu kifo ky'okuwabula abakuwaana buwanyi gwosinga era ensi yonna eraba ggwe Mukama waffe era bw'oteekako layivu ng'ogenda okulanga gwosinga wallahi baatendereza Gaddafi. Abasajja bonna ng'alina batabani b'ab'amaanyi. Gaddafi alina abaana nga bonna bali mu magye. Saiful Islam, Saadi Gaddafi bonna bali mu magye, naye wallahi Mungu yagenda okubasaasaanya ati tokyalinaku okyalabako. Kamisi Gaddafi baamukubala bijji n'asaanawo ng'alinga ebisiriiza. Kamisi Gaddafi mutabani wa Gaddafi baamukubala bijji ekikompola n'asaanawo ne bazzukulu be. Saddam Hussein al-Tikrit yali musajja w'amaanyi. Bagamba nti Saddam yeeriraanyanga empologoma nga ze zimukuuma, ng'era ayina eggye lye bayita Fedaini Saddam, ffenna twalirinda. Saddam yalina ba Republican Guard, naye wallahi bagenda omukimako aba coalition. Saddam bamukukunula mu kinnya wansi ng'ameze ebirevu, yenna ebirevu birimu n'ensekere. Buli omu n'abuuza nti ayina Saddam Hussein, Saddam aliwa? Naye nga wallahi akasajja akamuwaayo ke kasajja akaali ku faamu ye akaali kamukuuma nga kamuweerayo ku ssente mmeka? Miliyoni za $5 zokka. Baakawaako emitwalo 5 egya dola nako ne bakasimula essasi. Wano wembuliza abantu nti most of you say that you want change, but how many of you are ready to change? Most people want change, but they are not ready to change. Dynamism. President, you're still presiding over this nation. Ng'omanya abasirikale b'obote bino byennyini bye baakolanga. Soma akatabo ko kennyini, sowing the mustard seed. The pain obulumi abantu bwe bawulira. Ng'ogamba abasirikale b'obote baanyakulanga ebintu by'abantu, emmotoka, sente, panda gari. Sasa leo tumeona nini? Tumeona panda gari kabisa. Tumemuona Bwana President, tumeona panda gari. Wametoa bodaboda za watu, wamezitupa kwa gari, wamezipeleka sijui nani anajua wafasikani. Bwe bazitwala buli boda ya mwana ojita bamusaba emitwalo 5. Do you know the pain? What are we trying to instigate? And we trying to recruit children abantu batandike armed struggles. Omwana yekulidde boda ye mukikutte bamukubye bakitutte. You're still presiding over such a nation of rogues, hooligans. Bakubye mu pizza ake, bakubye omwana yeevugira boda ye abaana bakaaba tears. Lwaki okaabya abantu? Why do you need people to cry? Falanta Mshalal Arutmarwa, President bakunnyonnyole gye nkugambye. Lwaki abantu bamwe balowooza bagenda kutambulira ku ttaka lino nga balowooza bayinza oddikoleramu olwatika? Kikye mugenda okuva nakyo ku nsi?
Allah yakola ensi eno nga temugenda gikungula kugijjako kintu kyonna. Lwaki mubonyaabonya baana Adamu? Lwaki mubonyaabonya baana Adamu? Why? Firauna yali mukambwe nnyo okutuusa Mungu bwe yajjulula omwana we. Farao teyamanya bulumi bw'abantu okutuusa Mungu bwe yatta omwana we. Firauna avaayo akaaba agamba abantu nti bulijjo abantu babadde bafa. Omusajja ajamugamba nti isitani ya Firauna kakkana nga bw'obadde olumya abaana b'abantu naawe bwebwa obulumi Mungu bwakutuusizaako. Ti olunaku lwe banaakwata byolekedde abazzukulu bo n'abaana bo n'abaana bammwe nabyo ne babitwala. Wekube mu kifuba pulezidenti nga batwala bodaboda y'omwana omunaku n'akaaba n'asiita ebigere n'afukaamirira ekisajja, naye n'ekisajja bw'okitunulira kyafukaamirira wallahi nga toyina ky'okigeraageranyako. N'akigamba please afande, why are you taking my motorcycle? Nyina helmeti, empapula ezigiwa. Okay, kansubire nti ensonga eyo ogiwulidde bulungi nnyo. Njagala kubeera nga nkutegeeza abo baali basajja bagezi n'ebyo ebigambo babyogeranga olwali tebasobola kubyogera kubanga baba banyiga ebigaati mu kamwa. Ne bw'aba ayogera era ayogera obukunkumuka bwagwo bugwagwa wansi. Tasobola kwatula bye yatulanga, tasobola kwogera mind ye, endowooza ye, entegeera ye eyaddala takyayagala gijjayo kubanga obwongo babumanipulatinga, babusaamu oba oliawo ebyo bye baagala byogerwe so si ye byayagala ayogere. Kale njagala kubeera ng'eyo ensonga nayo ngikwata ngiwummuze ebbali. Bwe mba ngiwummuza wabaddewo obutakkaanya emukono ewa Honorable Nambooze Bakireke ng'obutakkaanya buno bwavudde oba oliawo ku lukiiko olwateereddwawo nga Honorable Nambooze abategeeza nti ensonga z'omukulu Mathias Mpuuga bandibadde bazireka wakati wa Mpuuga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era n'abategeeza nti bajjeno entalo z'abajjeno bazireke bajjeno be baba bazirwana, nti olutalo wakati wa Mpuuga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bandibadde bazivaako ne bafokasinga ku mulamwa gw'ekibiina. So obunkenke bubadde bw'amaanyi emukono, Nambooze balinga gwe bajeemedde. Ndowooza ensonga ye yabaddemu eggumba naye ku bulumi bw'abantu oyinza obutabanyumiza story. Njagala tuwulirize obubaka buno ebintu nga bwe byabadde. Wakati mu lukiiko lw'ekibiina ki National Unity Platform emukono, bakansala n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawakanyizza ekiteeso ky'omubaka Betty Nambooze Bakireke ekyokulekera okwogera ku nsonga za Kamishona Mathias Mpuuga ezaleetawo obutakkaanya wakati wa Mathias Mpuuga n'abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga. Ensonga zino ziva ku nsimbi obukadde 500 ezaweebwa Kamishona Mathias Mpuuga nga Kasimo yali akyatula mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Era wano omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusaba yeetondera eggwanga olw'ekikolwa ekyo kye yayita ekyokulya enguzi we yakkiriza akasiimo kano, wabula Mpuuga ne yeerema okukola ebyo ebyamusabibwa ekibiina nga n'ekyaddirira ekibiina kuwandiikira paalamenti nga kijja mu Mpuuga obwesige ku kifo ekyali kyakamuweebwa ekya kamishona wa paalamenti. Wabula Sipiika wa paalamenti Nalongo Anita Among kye yagaana era n'asigala ng'akyaweereza mu ofiisi eno. Kakati olwaleero omubaka wa mukono Betty Nambooze Bakireke asinzidde mu lukiiko lw'ekibiina emukono n'asaba bannakibiina okulekeraawo okwogera ku nsonga eno nti era bagirekera omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakkaanye ne mukulu munne. Naye mwe mukimanye nze mbadde ne Oweekitiibwa Mpuuga emyaka 40 nga tukolera wamu ebyobufuzi era n'olwaleero. Naye mbadde mbasabamu abali eno nti ekirungi mwami Mpuuga tagambangako kya akolerera kufuluma kibiina, omuwulira agamba akolerera kukikola kisigalamu. Badde ngamba nti tuleke ebya issues z'abajjeno tuzirekere baani mu buli ngeri, era tetulina nnyo kyakukola
kubanga ogenda kunyiga kola ki kusituka tugende tukole ekibiina ekijja kati nze mbabuulira nti mbasaba ebigambo ebyo mubireke nga bwe mwabiwulira bwe tunadda mu ntale ez'ogamba lwaki amaanyi agampuuga okuwulira obubi oba owekitiibwa mpuuga alina ebyamusobako era sayidi eyo yeki sayidi eyo yenkyamu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu Deputy Speaker wa Municipal y'e Mukono Bazanya Rogers wano we basinzidde okuwakanya eky'omubaka Betty Nambooze ne bategeeza nga batasobola kulekera kukyogerako okutuusa nga Mathias Mpuuga ateekesezza mu nkola ebyo ebyamusabibwa abakulu mu kibiina. Manya Sabaduka Zeti zikkiriziganya 100% na mubaka Nambooze Betty bakireke ow'e Mukono okugamba nti no Mpuuga kye yakola nti tukirekere Mpuuga ne President ekyo tujja kulwana nakyo paka. Mpuuga mubbi $5,000,000 zisobola okujjuza eddagala mu ddwaliro lya Mukono dispensary ayo akole ebintu President bye yamugamba alisayininge yetondere bannayuganda tutegeere nti Mpuuga mutuufu alumirirwa bannayuganda era n'eggwanga lyagala awatali ekyo tugenda fafagana n'Empuuga paka kukisembayo olaleeko Nambooze oba toyimirira ku kigambo kyo na ku magulu gabiri nawe tujja kutwaliramu kubanga ne bakansalawo bennyini abakuli ku mugongo bo bagamba nti Pulezidenti waabwe ye Mpuuga wabanga yabalina agamba nti agenda kuleetonda eri ekibiina olw'essente ze yafuna n'avaayo n'akyusa statement n'atandika okwogera ebirala paka unless nga abudde ne yeetonda n'ebyomubaka ogamba mbu ensonga za Honorable Mpuuga tuzirekere President aguna kisana bwe tekisoboka tujja kulwanagana nakyo paka last tesobola muleka nino mukuba paka last unless ngazo ne yeetonda ensobi gye yakola tujja kuba tumuleka Bazanya Rogers the principal Mukono municipality ekyanuma Mpuuga kuvaayo ate n'atandika kukuba kibiina ye waba yagondera ekibiina najja najo yininga ekibiina kiina amateeka gaakyo yalina gendera mu mateeka gaakyo ye mwennyini yaliwo yagamba yaliwo nga tutandika ekibiina amateeka ge twabaga teri kulya nguzi kati kyekimuliza enguzi wengamba nti mubimba mukyamu sinkano y'emu waliwo abakulembeze be balumiriza okukolagana n'abamu kwabo mu bibiina ebirala okuli ekya NRM ne DP nga babalumiriza okugenda mu bitundu byabwe ne baboogerera amafuukuule era wano wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa Male Wilson yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament Mukono ey'Amaserengeta ne Speaker wa Mukono Central Division Mawanda Alan nga Male alumiriza Mawanda okugenda mu constituency n'amwogerera ebisongovu. Muganda wange Male gy'abijja endagaano oba baabikola edatizimaawo naye nze tosobola kuŋŋamba nti okolagana ne Kayondo omuna DP ekyo kyammwe naye ekyo kyammwe bw'obanga ddala oli wa NUP nga wafuna obululu 3 nga kansala wa wano tawangula ate n'olukiiko lwa municipality ensonga ey'okonale bagenda kwongera agikkaanyeeko agenda kwongera agyogereko alo bino gye biggweredde ng'omubaka Nambooze abasabye okusigala obumwera n'ategeeza nga bagenda okuwagira buli anaakwata kkaadi y'ekibiina. Nze Franklin Mugerwa. Abooluganda mbeebazizza mwebala emirimu mukulikeyo mu lukiiko lwa NUP. Nsaba okubategeeza nti omukulu Bazanye ne ttiimu ye nga bali wamu ne ttiimu yaabwe ey'abannamawulire eyateekebwawo munnaffe RDC bagenze ne batuula ne bakwata sipiiki yange ne batandika ossalamu amaloboozi nga bagenda bagattagatta ebigambo ne bagattamu ebigambo ebyabwe ebitabadde na mu lukiiko bye tutannayogera nako ne bagenda nga bajjamu byenjogedde ne bagamba nti mu lukiiko tululwaniddemu nga bakansala bampakanya kubanga nze nzize mu lukiiko ne mbagamba nti Mpuuga ye mutuufu nti nera mumuveeko. Mwena ababadde mu lukiiko omwo mumanyi byenjogedde n'omutima gwenjogereddemu n'okubanyonyola kwe mbanyonyodde na biki byenjogedde mu butuufu bwabyo ne ku nsonga eyo ludda ki kwe mbadde mukimanyi bulungi. Naye bwe tubanga buli we tunaatuulanga mu nkiiko z'ekibiina ng'abantu abamu bajjamu nga bajjamu byakututabula mu kifo ky'ekibiina ekyogenda mu maaso baba ekigendererwa kyakulemesa kibiina wano e Mukono. N'olwekyo omulundi guno ndirwedde okwerwanako
buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero. Tugumiikiriza nnyo enkola y'abazannya. Ne tumugumiikiriza mu buyaaye bwe, mu bufere bwe, mu bubbi bwe. Wulidde? Ne tumugumiikiriza mu bukumpanya bwaliko ne mu kukolera NRM bwe yateekawo ffe ne tusirika ne twefuula abasiru. Naye omulundi guno luno olutalo njagala mululangirire nga muli ready nti tugenda lulwana paka. Kubanga wabaawo entandikwa n'enkomerero ku buli kintu. Tubagumiikiriza tukooye bannaffe. Ekirungi leero kati kino kibadde mu lujjudde buli omu akirabye tewaliwo gwe bagenda kugamba nti banyumiza. Mwami Bazannya, ekirungi kino kibadde mu lujjudde. Tolina gw'ogenda kukirimba ne recordings weeziri. Agamalobozi gammwe ge musaze nga muli ne ba Franklin Mugerwa. Mujja mutya mu lukiiko ne mukwata ebigambo by'omuntu ne mugenda nga mubisalamu kyasooseza ne mukisembyayo kyasembezaayo ne mukisooka ne mugattirira. Muteeke tuli ku kuwandiisa abantu. Tuli ku kutwala kibiina mu maaso mwe muzze mu lukiiko lw'ekibiina muggyemu endooliito. Mwefuula nnyo nti nno mwe mulumirirwa naye ng'ekigendererwa kyammwe kutabangula. Olwaleero mu lutandika olutalo mwe mulutinkudde. Okay, ensonga bwetyo bweri oba bwebadde. Simanyi kyolowooza wabula mbadde nkusaba genda mu comment section ontereyo obubaka. Olowooza ki ku bigambo bya Nambooze? Ye ate bye bamwanukudde era obyogerako ki? Njagala kubeera nga wonvaawo. Nzikiriza nkutwaleko mu kkomera ekitalya. Olunaku olw'eggulo tujjukira bulungi nti gye buvuddeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako ekitalya ne bamugana okuyingira ekkomera. Era omukulu alikulira oba alituwala n'avaayo n'atutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu yali tafunye lukusa kuva eri abakulu. Wabula olunaku olwajjo President yatuteereddeyo obubaka n'agenda mu maaso n'okubeera nga tugamba nti oluvannyuma lw'emirundi mingi nga batulemesa era nga batubrokinga okubeera nga tugenda okulaba bannaffe abali mu kkomera ekitalya. Njagala bategeeza nti olunaku olwajjo ekawungeezi oba mu ttuntu noon twasobodde okubeera nga tugenda mu detention ez'ekitalya Maction Prison gye bagenze mu maaso n'okubeera nga basinkanira abaana bano abali mu makomera era nga yagenze n'abakulembeze abalala basobodde okubeera nga babasinkana era ne boogerezeganya nabo. Abaana ne babategeeza nti ekituufu buli lunaku tufuna abakulu abajja wano nga batugamba nti oba oliawo tukkirize ebikolwa nti ate tukolagana naawe. Tukkirize ebikolwa ebyo bye batugamba nti tubikole oba twabikola. Era singa tunaabikkiriza bajja kubeera nga batuwa amayumba ne ssente. Wabula abaana ne bamugamba nti tetujja kukkiriza kubanga tukimanyi kino kikuteeka mu bulabe. Era President yagenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti abaana bano bansanyudde nti baaganye era balemeddeko kubanga tebalina musango. Era n'agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza nti tugenda kipinga nga tulwana okulaba nga bava munda. N'agamba abaana bano bagumu era bavumu, bagamba kyonna ekijja kijje, tebagenda kubeera nga oba oliawo bakkiriza emisango gye batategeera. Era wano President yawunzise ng'agamba nti obubaka buno bwanzizizzaamu amaanyi ate nabo ne baddamu amaanyi. Ne kinteeka ekirowoozo mu mutwe nti oba oliawo tulina okulwana okufiirawo n'okwejjukizanga buli lunaku nti waliwo abantu abali mu kubonaabona ku lwaffe. Era tuteekeddwa okulwana nga tetussa mukono obutabalyamu lukwe okakasa nti nno bafuna eddembe lyabwe beeyagalire mu nsi yaabwe. Bw'atyo n'awunzika ng'agamba free all political prisoners in Uganda. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale bwe mmanga nkuggyekaawo njagala kubeera nga nkutwalako mu ggwanga erya America oba wali owa Pastor Robert Kayanja. Pastor Robert Kayanja yafiiriddwa muganda we
era ng'ono abadde awangalira mu ggwanga erya America. Ono abadde amanyiddwa nga Bishop mu Makumbi, mukulu w'omusumba Robert Kayanja yafiiridde mu ggwanga lya America, era nga amazima gali nti ono abadde amaze ebbanga eriwerako mu ggwanga erya America, gy'abadde asumbira, gy'abadde akolera obuweereza bwe, yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi eri omusumba Robert Kayanja famire, simanyi oba balina abazadde, naye mawulire si malungi n'akatono yadde. Kale njagala kubeera nga neeyo ensonga ono eyafudde babadde bamuyita Archbishop David Makumbi. Yes, Archbishop David Makumbi, era nga badde aweerereza wali mu Lowell USA, gy'abadde agenda maaso n'okubeera nga aweerereza omukama Katonda. Njagala kubeera nga neyo ensonga anjiwummuze ebbali. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa, ebyamusobako abimusonyiwe era abimusaasire, kubanga tuli baana b'abantu tusobyanga buli lunaku. Kale nno twetaaga ekisonyiwo eri kitaffe Katonda. Njagala kubeera nga nkwongerayo, bwe manga nkwongeddeyo, njagala baganda bange wano tuwulirizeewo nnyo, wano tuweewo amatu mangi, era njagala kutandika bwe nti nga mbagamba nti ffenna tukimanyi nti nno abasuubuzi babadde beekalakaasa ku gwe bayita omusolo ogwa Efrez ke kuuma wabula ke kakuŋŋaanya omusolo. Njagala kutegeezaako nti abasuubuzi bali frustrated n'okusinga bwe kyali kibadde. Nkuleetedde akatambi k'omukazi eyakulukusizza amaziga ng'ayogera ku kuuma kano ne bye bamukoze. Ekisooka obuuma buno bulimu ensobi nnyingi, naye mu nsobi bo bannyini bwo tebaagala kutwala buvunaanyizibwa bwa nsobi ezo, babutikkeera musuubuzi. Ffenna tukimanyi mu Uganda, era tusooke twebuuze nti Mwami Museveni ne banne kiki kye baagala, kubanga abasuubuzi banna Uganda, ba businessman and women wano mu Uganda, bizinesi zaabwe zigudde, kyokka gavumenti tebayambako wadde kusituka, naye ate ezabagwira eziyamba. Waliwo kampani ezibadde ziwa bannayuganda emirimu nga Ifriz ono y'omu kwegamba yemu ku nsonga lwaki zigudde. Ezimu ku kampani ate nga zibadde z'amaanyi. Njagala mujjukire nti kampani oba supermarket oba tugiyite tutya, Nakumatt mwenna mugimanyi, Uchumi mwenna mugimanyi, Shoprite mwenna mugimanyi, Takis nammwe mwenna mugimanyi, Gaming n'endala nnyingi. Zino zonna kampani zibadde zikozesa bannayuganda nkuyanja, thousands of Ugandans ababadde bafuna emirimu. Zino zonna zaggalawo ne zifuluma eggwanga dwa musolo guno gwa Efrez, era nga babadde bagikozesa. Mpuliriza, byonna nga bigenda mu maaso, gavumenti ya Uganda ng'eggobye bannayuganda mu busuubuzi, naddala abantu abanene abagenda mu maaso n'okubeera nga baggulawo companies bannayuganda be tuyinza okuyita ba local investors, ng'egenda mu maaso n'okubeera ng'ebanyigiriza. Abaffe simanyi oba mumanyi, waliwo abamuyitaani gwe balangiridde mu lubu lw'abaavu. Oh my goodness, erinnya dinvudde mu mutwe, bamulangiridde mu baavu. Kakati yawo gavumenti temukwatirako. Nina akatambi kenjagala tuwulirize. Gavumenti business yalemwa okukola business yo nga yo, kubanga tukimanyi nti yaliko ne UTL, yaliko ne UBC. We twogera olunaku olwaleero byagiremerera, era nga kati gavumenti oba oliawo etunuulira muntu ssekinnoomu. Gano mazima, ate UBC ani agiraba? Yo UTL oba yalagawa? Njagala tuwulirize akatambi kano okusobola okubeerako bye tutegeera. Tuwulirize akatambi kano owulire ennaku eri mu basuubuzi. Njagala okawulirize, kengenda okukulekerayo tukawa amatu, saagala nagattako bingi, akuma atakuumira mpeera. Wange Mami Masavu. Yes. Obadde onkubirako nga ndi ku booda n'ekyo essimu yange ogibba. Enyano. Esebo. Kaakati? Esebo.
gundi ekiriwo kati ekikwatagana ku gundi kino defense penalty tebaali babawadde Esebo baatugamba bwe tusanga awali penalty ebbiri owali ki awali penalty za mirundi ebiri mu mwezi ogumu tusooka kujjamu emu so esooka twagijjamu Esebo ne basigalayo emu kaakati eneemu bw'ebanga terinaako evidence obulaga nti akituuka omuntu ono nga bw'agambye nti kati gwe wagaa nti netiwaaka yali okutawaanya bw'obanga waliwo evidence eyo tukola ki nga tugijjamu evidence bw'eba teriyo tugisigazaamu naye emu yo tuba tusoose gijjamu ennyabo kati kwekubuuza nti owaali wandibanga oba wasindikayo ka email ng'oli mu complaininga nti owaali netiwaaka ekutabudde asiina kye nasindikayo kubanga nawuliriza bulungi omukulembeze bye yayogera yagamba ye yennyini tategeera ifreeze n'abantu ffenna tetubikola ki tetubitegeera n'agamba penaliti zonna zitufeeko byonna ebikwatagana ne ifreeze abiyimirizza era ne bavaayo ne bagamba abasuubuzi nti nga temuzze na kiwandiiko kati nze njogera ku lw'abasuubuzi nti ffe gye twakulira amaka gye twakulira mutaata bwe yagambanga tetwamugambanga nti taata okakasa twagendera ku ebyo nti omukulu talimba era paka lwanadda n'atugamba nti penaliti ezo muzisasule gwabasinga kati ate ne mu Luganda ekigambo penaliti si kibonerezo bwe twatolokanga ku ssomero nga batukuutisa pavement ng'omanya nti watolose yensonga lwaki oli mu kukola ekibonerezo ekyo naye saawa zino nze ng'omuntu ekimpeesa penaliti kyesitategeera kuba nammwe ifirizi yammwe erimu loopholes ffe bwe tubagamba loopholes nga mwe muddayo mwamendinga ffe tetubawa penaliti tetubawa punishment mwe mu loopholes zammwe nga mutuwaamu punishment kuba nammwe mwennyini mumanyi mulimu ebitasoboka naye ffe tetubawangako punishment tubannyonnyola buki bunnyonnyozi kati mu lulimi olwangu nze ŋŋamba omulimu ogutaliimu kukolagana ogwo guba mufu mpuliriza gundi submission yo tukolagane tweyongereyo naye ffe nga ffe kati for example olaba bali abaali babateekako ezo penalty eyo bakubulivadde si bwe kiri okuggyako ng'ovaayo n'oŋŋamba nti omukulembeze afugira mu state house eno ewalala mmwe mufuga bannange mugenda tumenya emitima mutuleke tuyina ebizibu ebitumala kati omuntu atya n'okujja ku mulimo bannange mugenda tutta mutuleke Adija saagala tudde mu byobufuzi si byabufuzi ate awo ebyobufuzi biri luddawa bino biri ekonomiko temutwabya mitima submission yo bwebanga nze sina kyengenda kuteekamu omukulembeze yagamba penaliti zonna zivuddewo ekibuuzo kyange kibadde nti olinawo evidence oba toyina kati katekasa amanya gange ogayina buli kimu okiyina mpabulishinga nti ono yagambye omukulembeze evidence ngiyina ate Hadija nze mbuuza kimu kubanga nze obuyinza wange bwe bukoma umanyi kubanga buli omu alina buyinza bwe ate wali bya buyinza eno Uganda yaffe tetwazaalibwa na mirimu tujja kuddayo mu stone age yedda gwe naawe tulabe bw'onoonyumirwa njagala tulabe bwe munaanyumirwa abayala mwagala tweweesa butwa kyekiba kyemwagala ku mulimu omuntu gwe yeekolera omukuba otya penaliti ebintu biyingira bisasula omusolo oba otegera asasula layisinsi asasula buli kimu temutweweesa butwa sina byenkuwuliriza nawuliriza omukulembeze w'eggwanga okuggyako ng'oŋŋamba omusinga obuyinza
kale tewali buzibu naye anajja n'atubuulira bw'oba oŋŋamba nti omusinga obuyinza awo ŋŋenda kuwuliriza era naye gyali akimanye tewali buzibu mwami Basaaba njagala naye amanye nti obuyinza tebukyali bubwo kyekyo kyokka kye twagala ng'abasuubuzi tewali buzibu tuli lwadde okudda mu kyalo 100% twakulira mu kyalo kyemwagala temwagala tulaba na ssanyu nadda mu kyalo natandika n'okutikka kyemwagala ye ssanyu lyammwe onkuba otya penalty risiti ya 780 n'onkuba penalty ya miliyoni 6 nga neyasoma okuva ku kibiina ekimu okukoma ku kyokubiri aba alaba tekisoboka anti tetukyayagala bizinensi yammwe gwe mbuulira omuntu atunze 780 n'omukuba penalty ya miliyoni 6 aba yafuna amagoba 15 miliyoni 15 nanti kakati olaba kati temutwagala oba obigasse kubanga kyo kiri nti amazima gaakyo gali nti of course okimanyi ababega amateeka balala tewali kati anti bw'oŋŋamba nti gw'olina obuyinza obusinga omukulembeze w'eggwanga sigenda kuwakanya era naye gy'ali nga musanvu njagala tukimutegeeze nti takyalina buyinza obuuza otya evidence gwe maama wo bwe yagambanga nti tugenda kulya ngege ng'omubuuza maama okakasa ogenda kugula ngege ffe tuddeyo eri gye twakulira mu kalica gye twakulira gwe maama wo bwe yagambanga nti nkutwala Nabbingo ng'omugamba mpa obukakafu obulaga nti ngenda kusomera Nabbingo kati omuyita muto munnaffe gwe twali tugaa nti kakasa submission eyo osobola ogiwa oli nze temubiŋŋamba mwagala kututta gwe mulowooza ssente bwe bulamu tujja kudda ewaka tutuule mwe mujje mutuule mu maduuka gwe mulowooza nti tukola omuntu yenna ne bw'aba avuga mmotoka ajjula kutomera n'akategeera kamuweddemu lwaywalwa nammwe mujje muzikoleko bizinensi mwe lwaki mutuule eyo mu esi mujje mu downtown ebifo gyebiri mujje tukompiitinge buli muntu mumumazeemu akategeera kati kirabika mwagala kubeera n'abalalu mutufuze mutubuzizzaako ne wetukola ne bw'oba ogenda kunaabaywala ekulaba obwereere tukole ki kati mwe mwagala abalalu kyemwagala era mutusuluusiza ku siteesi y'obulalu mutumazeeko ennyo emirembe kati gwe Masaaba yeggwani ŋŋamba nti amwe Masaaba Sunday so that's how they introduce themselves Masaaba ntuula Nakawa osinga his excellent atuula ku State House which mutubalemu obuntu nze mbalaamu obuntu kuba ebibizinesi byammwe nabikoowa dda era najja dda muyala ene mbasaba mu nzigale lwaki mutugaana otutuggala mutuggale buli muntu ebintu bye byalina abiteeka ewaka omuntu ajja mu ddeme naganyi nzigala ntambule ŋŋende lwaki mutugaana otutuggala mwere mumanyi nti bikola mujje mugatuulemu nze nasaba dda nzigalibwa era nkyakisaba mu nzigale ntuule ewaka bwe ndibitegeera nditandika tunaalaba kwesuula mu nnyanja gwe kyogamba osinga nnyo omukulembeze okutegeera oba gwe olumirirwa eggwanga okusinga ye eyalinunula mu nsiko fena mutumazeemu akategeera tulinga biyenje otambula tokyategeera nti yala ekitono nnyo mukizudde bifuna nze nsaba kimu era nkyakisaba era n'omukulembeze akimanyi nakimusaba munzigale ntuule ewaka ebintu byange mbizze ewaka bwe ndibitegeera ndikomawo mwe mutandike mulwaki bwe tubasaba otuggala temutuggala mututiisa ne message ngenda kuggala enkya ngenda kukola ki bwe neereeta ndi jantu genda onzigale nga temuggalawo mwe mulowooza tuli ndogoyi mukapitaali nga wammwe mutuyiwemu kapito tukole mutuggale olowooza ffe tusinga bannakumati ffe tusinga bawucumi ye tunaamenya amakampuni emameka kyogamba nze nzaani nze mpangisa ewaka ne mu kibuga ngenda kufiirwa ki nze nsinga Jomaaya eyaddiikira yalinze nti mwavulu nkupe nze nsinga balwasa mpangisa ewaka ne mu kibuga n'emmere engula ya kiwagu nzigala ntuule ekyo kiggwe bannaye owulira n'akategeera kakuweddemu ekinyiza kugamba nti omukulembeze oyina evidensi genda obimubuuze nti abantu be wagamba wabawo evidensi
wali gwagenda omubuuze nti byewagamba obuyinza wabujjawa buli omu n'akufuga akuŋŋaanya layisinsi n'akufuga akuŋŋaanya obusulu n'akufuga akuŋŋaanya empoza n'akufuga maama nze mbasaba kimu munzigale mbaviire mu bizinensi yammwe mbeere ne peace of mind ndabe gwe munaabisaba anti penalty musango mwagunkwata